Okulabika obulungi buli mukyala kye yeetaaga era kye kirooto kya buli mukyala. Era ng'ebimu ku byo abakyala bye baagala okukola okulabika obulungi mwe muli okubeera n'olususu olufaanana obulungi, mwe muli okubeera ne figa ennungi, mwe muli okubeera ne bbina n'entumbwe, teekako n'amannyo amalungi n'enviiri empanvu. Olunaku olwaleero ngenda kubasomesa batya bw'osobola okukola figa ennungi, figa etayiikayiika, figa erinnakyo nga ne bw'oba okedde ku makya ebintu bino n'olekerawo okubikozesa togenda kufuna buzibu bwonna, togenda kuyiikayiika mubiri, togenda kubeera ku bibambya byonna biraga nti nno figa obadde okola nkole. Tugenda kukozesa ebintu ebya bulijjo omuli oats. Bwe ngamba oats kyeki abasinga muziraba mu nnyumba z'abakama bamwe, oats ezo ze bakolamu shoroba. Tukwateyo n'amenvu bw'obanga ogayina, okwate yogati ono gwe batateekamu sukaali, gwe balya obuli yogati abeera mu nnyumba z'abakama bammwe, abeera mu kakebe atabeeramu sukaali. Okwateyo n'ekitundu ky'amata, obeere nga otabula ebintu bino obikozese buli lunaku okumala omwezi mulamba. Ogenda kuteekako kaweyiti akasaamusaamu, ogenda kugejja akabina, ogenda kukejja entumbwe, ogenda kufuna ebiseera. Wabula tolya nnyo masavu, kubanga gy'onookuluma okulya nnyo amasavu ogenda kugejjerako n'olubuto. Eyo ye warning. Kiba kirungi n'okozesa remedy eno nga osibye olubuto lusibe luleme kugejjako, oleke ebitundu ebirala bigejje. Yiga okukola figa nange Sheila Adita. Nga tetunnaba kugenda ku kinyusi kya video, batya bwe tulina okutabula recipe eno, muganda wange making sure nti no osubscribinze ku YouTube channel eno. Waliwo ekigambo subscribe kikonemu, waliwo notification bell gikonemu, wabula nga ate video webanga ekunyumidde ng'ogiraba ya makulu teweerabira kutuwa like ate era okomentinge wansi otubulire ku biki by'oyagala twogireko. Tujja kubanga tukusalira amagezi oba tukolere video endala. Olunaku olwaleero video ya leero eri ku kukola figa. Gwe n'omukyala yeetaaga figa, oyagala kulabika bulungi, obeere n'entumbwe ennungi, obeere ne bbina, obeere ne hipsi, okole ebiseera nga ebyange Sheila Adita. Ndowooza ndaba nina ebiseera ate tebikoma wano wokka, ebiseera ebyange biviira ddala eno ate ne byetooloola ensingo yonna. Okole olususu olulungi olunyirira olutaliimu kintu kyonna, wabula ng'ate recipe eno egenda kuyambako okubanga okuza n'enviiri erimwe abalina texture ennungi ey'enviiri, kubanga ebirungo bye tugenda okukozesa byonna birimu fiber, birimu potassium, birimu fats, birimu ebiriisa ebyenjawulo. Katuyige engeri gye tulina okutabula. Kwata oats ezo ze mukolamu shoroba, kwatako ne wekaba katundu ka kikopo, teeka mu blender, okwate eryenvu lyo olisalesale bupiisi obutono, oteeke mu oyo oats yennyini, okwate yogati akagundi kamu, katiini kamu, buno bakama bamwe be baleeta buyogati obutaliimu sukaali, kateekemu konna. Okwateyo ekitundu kya giraasi y'amata oteekemu mwennyini omwo mu ebyo ebintu, obeere nga okuba. Recipe eyo gikube gireke yeetabule bulungi nnyo. Bimala okwetabula bigenda kuvaamu nga bw'olaba obuugi, then obiteeke mu giraasi obeere nga obinywa. Bw'oba olaba ng'ebyo biwanvu nnyo, osobola okukwata oats oyo shoroba nga tonnaba kumukuba kufuuka shoroba. Kwata oats ezo oteeke mu kasepikiko, oteekemu amata, oteeke ku sigiri obugumye mu ddakiika 15 zokka. Woba oyina eryenvu, kwata eryenvu limenyeemenyeremu birye. Kino kyenkugambye kikole buli lunaku okumala omwezi gumu. Ogenda kufuna skin ennungi, ogenda kufuna akanyiriro akalungi, wabula ogenda nakugejja kufunako ku weight. Ogenda kugejja parts zineeno ze parts ennyangu okugejja, mwe muli akabina, mwe muli hips, mwe muli entumbwe, mwe muli obulago okumera ebiseera bineeno. Teekako n'okukola skin. Mujjukira mu buli kintu kyonna
okulemerako kwetaagisa consistency kintu kyamaanyi nnyo. Kino bw'okikola n'olemerako mu mwezi gumu ogenda funa results ezo z'osinga okwagala. Jjukira olubuto yiga okulusibasiba olubuto so that kubanga ogenda kuteekako ka weight twagala obeere ng'obalansinga ofune omubiri nga wato oyina ate nga n'ebitundu by'obadde oyagala okukula bikuze birabise bulungi nnyo. Vidiyo eno bw'eba ng'ogisanzemu ekyamakulu nkusaba otuwe like okomentinge wansi ate era teweerabira kusubscribinga yita ne bannyo babeere nga bajja batwegatako. Embagala nnyo. See you in my next video.